namere manche yakoze ekyanyise Anita era bana tuberenga tukaluchwetinga ebigambo byaffe yagambya kasana uya namere nga agamba mpanange omukyalo ono mulungi nnyo agaba buli kimu bwe yagenda ku chachi ye gulina ba bilioni 2 nendeta abanyina ba bilioni 1 nendeta ono agabye n'okusinga mama fiina ezo sente zogaba otugatta omusaala gwo anti nedda office eba ne budget ya donations anti nga tuddeyo ku budget agaba okusinga president agaba n'okusinga budget ye almost because budget yakola mirimu okitegeera naye obeera nga olina ne capacity egaba billions 2 noddamu n'ogabayo bilioni 1 nowa okitegeera kitegeeza there is a problem onalaba nga kutaasa naye ate akwongera kuteeka muki mu grinding machine Kabanda naye ali ku kyokya ate ali ku kyokya atya nga eyamutumye mukama we ku lunaku lwaliro ku makya agambye agolekera abato tegunyuma nabyewandiikira n'agamba twafunye speaker omupya kati n'Amerika kyogamba agenda kulumba MK kiki ekigobeza speaker mu kubwa speaker Anita Among nja byogera as is ngenda gamba sinakkiriza naye dejaga nati mwesiga anti kakana ngenda bizibe batuwa byetukozesa CDF mutabani wa president Kaguta Museveni gwe tulowooza nti no ye president sawa zino ali mu kwakitinga mu transition ngayo ngende kubanga nkunnyonnyola yavuddeyo and he proclaimed himself on this matter n'agamba nti twafunye omupya nawandika endala we have already made our decision on the new speaker wakozedde okusalawo kwaffe ku speaker omupya a man omusajja speaker musajja nobati mawu mulaba a man kyenjogera kyovunula mwana wangu jaleta ebizibu we have already made our decision on the new speaker twafunyedde okusalawo kwa speaker omupya a man omusajja men were born to lead abasajja twazalibwa kulembera that's the natural order of things bwe butonde Honorable Honorable Tayewa is a very good man. Honorable Tayewa, Deputy Speaker, musajja mulungi nnyo. He is my younger brother. Muto wange. He has no problems. Talina bizibu. He is protected. Akuumiddwa. Ekitegeeza Honorable Tayewa kubwa deputy bwe tebamina ku buzibu. Webale. Walagambe is a man. He is a man, a good man, well protected. Tuba tuliya zijira no mu sequence dakika 5 15 10 nawandika naleta kifaananyi nga kinene wekiti kikino kifaananyi ocho ulira he has been the best minister in our government for the past 5 years. Ye minister abaddo asinga okukola mu myaka 5 egiyise. I want to be the first to endorse him for Speaker of Parliament 2026 paka 2031. Njagala kubeera nga nze nsooka okumuwanikayo mu kisanja kino kubwa speaker. God bless Honorable Oboth. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo
Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeerawo kuba tukuwa updates ez'enjawulo okusinza ku biki ebitambula mu ggwanga. Tuesday lwali lunaku lwa kulayira President Ntambula yalinzibwa okuva emukono, so tetwasobola kufuna Frank, naye leero wabaddewo ekitalinda n'angamba jangu abantu nalina obbawa ku Tuesday. So lwe luno lunaku Frank Antambi abatulaba ku Focus 360 in Focus with Frank Antambi lenzizo katuwazoozezza bulungi nnyo ekisanja ekipya ndowooza nawe oba otandise ekisanja ekipya. Wamaze okulayira? Nalayidde. Owulira otya nga mu kulayirako essaawa yonna essaawa yonna mpanika ebikopo buza kubakolawo abatulaba n'abatuwuliriza bannange balamusizaako nnyo. Amanya geego Frank Ntambi Wayne Balokeza bannange mugyebalireko ddala gye mutuusizaako engalo. Wiiki tugenda gikuba olukumu muto olunaku olwaleero. Abafunyemu ebirungi Mukama Katonda yeebazibwe, abafunyemu ebizibuzibu Mukama Katonda era nnyongere omubakwasa. Tubeere nga mubivuunuka, tubeere nga tutambulira wamu. Ku Focus babadde baludde okulaba nga toli mu suuti oba mu gento, naye leero Friday omusajja casual you tone down n'abatulaba era baba mudwe baba bagira abantu tuyingira weekend tuba tuyingira weekend naye gwo omutwe gusigala guli intellectual guli intellectual. Yes sir. Anyway nga bulijjo tuba tusibaka Yasinkiza musomi wa ddwa gwa enenzu enjawulo mukubeeko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Ate era ne tutambula ne Lugave Herbal Products, Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Ulcer Syrup. Gwe kifuba Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yegenda okukolera kifuba, senyiga, miro gikusiwa, sinuses kumacha, wekwate Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Ate gwe wa ulcers, bloating, heartburn, ebyo byonna ebitambulira mu lubuto okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yegenda okubanga ekuyamba nga akalango kekawulidde. Ate era gwe Airtel Money negamba the AliExpress Global Pay Card yoyinza oyita Mastercard ya Airtel gyoba okozesa the Global AliExpress Pay Card ogula ebintu online ekugamba bugambi nti Airtel Money is instant, secure and borderless. Beera nga otambula nabo. Mbane Frank Antambi muno wachi abakuniya weekend mood. Yes, muno wachi weekend mood tuba twayingiddewo ddala lunaku lwakutaano olwaleero kitegeeza mmwe abatugoberedde ebbanga Friday mukimanyi bulungi tuba tuyingizaawo films empya ba videos of course abasinga. Wabula weekend yennyini there was a special release of a series which I want most of you to go and watch. Mwabanyumirwa series VJ Junior yatudde mu series bagita Prisoner. Omusibe kabutundu 7 kaino bakanyuma bugwerawo manye ebintu byonna ebiri mu prison binyuma mu action webalinyira action era action muyitirivu nnyo bagita Prisoner. VJ Junior yagitudde mugendo berengo ogira ku muno watch jeri alongside other movies Beast twagifulumiza, Faces of Death, My Dearest Assassin nakabagambako ne No Ordinary Haste. Omuno bunyaguluzi sibwaki sibwa bulijjo gye kali, that is VJ Junior for you. VJ Emmy naye gyali Man on Fire series yakakoze nga VJ Junior yakakola naye gyali soka jaba kasavu kanyama They Will Kill You, Tidlast, Sakone endala ba Jovan Tom Shaukan Jingo Ice Spin abalala bonna gye bali bulungi nnyo. Sakone VJ uliyo They Will Kill You balina okujja ne Uganda basasule sente. Yes sir. Settlement yeyo eri limited to Uganda. I know. Have a right to shoot but and kill you. Webali nnyo. VJ uliyo Gifted Hands yagikoze, Mature Rising Bruce Willis yakakoze, Sakone endala sokote emitwalo 3 gwali eyo osubscribing naffe kula films enjogere mba VJs ba Uganda bonna tulina enteekateeka empya ku smart TVs mabalabira ku TV experience egenda kuba ndalamu. So bebanaffe abamuno watch abalala tujja batubayisaamu mpola. Yes sebo. Yes, what do you have in Focus leero? Lenzi yo gyongambye nti tesobola kulinda erina kujja leero. Lwakuba kati toli mbadde njagala ojje n'eŋŋoma. Engoma ya kifra. Otukube eŋŋoma, embuutu, ebisansa, ompe, mbibyemu. Lwaki? Kubanga waliwo yatuuka n'agamba sagala Baganda bafune numbers. Never allow those Baganda to get numbers. It was AI generated. No, bane natukidde ku mwami AI nagamba naye Ntambi. Buli kimu bakiwaayiriza nze. Nti nno kati bino ekyo nakyo kyange kanzijukire bane ntera okugirayo ebintu bino. Bane ka video yako kambuze. Naye yabuuza kati wano we twali tuli ku coffee bill. Abaganda numbers tubasinze.
era tumusaba resa alemejiddukamu afiriza abaganda kale numbers kuba kyawedde kyawedde dda otugenda okubeera nga tutunuulira biki ebigobezza speaker Anita you are pressing a wrong button. Already defender wa speaker yes akulinako akakuku wagamba tajja kulayira akatambi asagamba tajja kulayira nagamba tajja sigala mu parliament tujja kazanya wano kigambo ku kigambo yes defender we kati ate wogamba nti resi kati otandise bate eyokubiri n'omuntu omu kuba eyagezezaako kola statement ezo mbo si yeye Kabanda naye ali kukyokya ate ali kukyokya atya nga eyamutumye mukama we ku lunaku olwaliro ku makya agambye agolekera abato tegunyuma nabyewandiikira n'agamba twafunye speaker omupya kati namereka kyogamba agenda kulumba MK kubanga uli namereka abadde agamba nti Kabanda yetuminkiriza oli yagambye tugolekera abato tegukola ki tegunyuma najja nabyewandiikira tugenda kuba tubiyitamu olunaku olwaleero kiki ekigobeza speaker mu kuba speaker Anita Among nja byogera as is ngenda gamba sinakkiriza naye dejaga nati mwesiga anti kakana ngenda bizibe batuwa byetukozesa CDF mutabani wa president wa Kaguta Museveni gwe tulowooza nti no ye president esaawa zino ali mu kwakitinga mu transition nga ngende kubanga nkunnyonnyola yavuddeyo and he proclaimed himself on this matter n'agamba nti twafunye omupya stock empya enkadde genda eri okategedde kakati tujja batuyitaayitamuko na byonna entale ezibaddawo wakati wali otolwa Mao ne speaker lwaki naye Mao tebamutunuulidde bamuzanyisiza buzanyisa wabula no naye ali awo mu lutalo Mama Kadaga kubanga Anita Among former speaker tuliba tulina kuombera former tekwate bannalonda literally and practically abamu ku bayambi be bagamba nti gyabadde ayogerera mu corridors ng'agamba nti omuntu amulwana aliki Mama Kadaga kati waliwo muwozi wasonze wano we are not seeing the name Kadaga there, we are not seeing nobody Mao there kakati awo bizze bitya ebyo otolwa PLU ba fundamentalist balwo nabamu kubali mu NRM abatakkiriza mbwekuba mulimu n'abatakkiriza abakulembeze bwa PLU nga bagamba mwogera mu bwogezi kakati awo wonna mu kinyuso ekyo wetugenda okutambuliza program ya lenses zange VAR egenda kukuba awo olunaku tuvuddewo ng'onzikiriza nga tuzeeko eno mu byaffe waliwo entalo nazo eziriyo mpitirivu waliwo olutalo olubadde tulabeera wano wenyini wetushutingira okevina Gardens comedian Shawa ne chicken tata yazze mu lutalo ne mama najja mu lutalo mama wa Chikitata wa Shawa abo nabo tujja kuba tutuuka tata ne mama nyasinga nabo bakazzeemu kulabazo abagamba ku social media kuno balabanga Shawa atandise okululinya ku nfeete naye kali tekatudde akavubuka tajigibwa mutoke alina amaje ga mama gakuba so tujja batutuukawo kaawo awalaleera waliwo olutalo olulala twali twalinda edda nga nayo lwabikkuse over weekend ng'eri wakati ku lunaku olwokusatu olutalo olwo bano bali bamukwano babiri naye sente netabula era bannange zanero baffe tukole tutya ffe sente si yetugasse tolaba tubaddewo ebbanga lyonna ffe ideas zino kwe tubeera kakati bano sente zabagatta oba empalana yabagatta bombi bali bawalana Mwami Kyagulanyi baani jabba kubuulira ngenda kwogera mu lufilosofu jabba tegeera oli n'agamba omwana ono ngeri gyakuttemu ki ekintu kiri weewaawo n'amusuubiza eggulu n'ensi akalulu katuuka n'amuyita bakole n'amuwayo miliyoni 4 nategedde dda kakati abo empalana ye yabagatta sente nebaawula oli mutu webale kakati Alien Skin yavuddeyo n'agamba ku Google omulundi ekijja kijje n'ayambalira mukwano gwe mweddira ekimu Mwami Ssali Mwami Ssali yabadde yakava mukwano gwo gamba gwe mweddira ekimu Mwami Ssali abadde yakava
Gerson Wabuyu. Bamukoledde aka video muganda. Ani yamukoledde? Gerson. Nakambi wabula Obi-Wan tadi. Ne Gerson si Obi. Neto yali called campus nyana mpende bibiri. Era nga tuzanyo mpira ffenna. Nagambye bannaye. Yamutadde ebifi maaso. Wanda banga nkoze interview ne Gerson nogambe ensene. Najjukira nga tuli ku radio sim. Zijjukira. Naye wannaye era wagamba toyawukananga n'omuntu insozi zokane nalaba interview ng'oli ne Wabuyu. Nezijjukira olutalo lwo wakati wo ne Wabuyu. Walulimu wakati. Walulimu kati kwa zirizi. Zendi wakati ka temulwana. Mukatabo olibero vudde mawulire. Ngowandisa akatabo chapter goli jinyumya kwa go waliwo. Hands go waliwo. Nangamba gwe tobiri musajja wo. Ko musajja wa. Musajja ngalikiriya. Zega simanyi. Olona luli wakati. Era kwanza simanyi nnyo kusasakaliza ntale. Era nagamba nga ntambi togenda. Awo so tugenda kuba tutuukayo ku lutalo lwa Bebekune Alien Skin kyekirulese. Era tunaba tulina obudde taata wange. Somebody naye atabuse ku podcast. Somebody buli edition jata abako bakuba. Guno omulundi yakuba Spice Diana, guno omulundi yakutta obuswanyu nakuba Jeff Chiwa namuga galamira. Tokwatayo. Sindi sinyala sanyu galamira. Tokwatayo. Nagamba no gamba ati ye ali comfortable okufumba ne bajja bine babira 10. Kankubuuzi. Akabanga Somebody kabuliridde obadde omuteeka mu court training. Eyava bwatirale. Kuba ndaba vabatirale zakuba za ntambi style. Tugenda batutuukawo so mukama wange ekyo ekijjulo kitwagala okusosoterera abannaffe abali ku the final channel Focus 360 with Gwanga terisobola butasookera ku kya speaker. Tutandikire ku lutalo lwa speaker. Desebo. Olutalo olwa speaker lulimu Namere Kabanda katato nyongeddemu amapya. Agayinza okubanga ate olutalo luwedde. Yes. Oba nga utandika lutandika. Okukola mu ngeri ya Kadaga kuba ne Kadaga ebali balondobwa speaker yalera mu lutalo katwagala tulabe. Wow. Kakati olutalo luno kansoke mali okusoma tweets zino zigayidinga olutalo luno bazita zi X zi X ali sigala mune kiri kyagala n'okukyuka kya tweets wadde Twitter yakyuka to X ne ejja wanga agamba buli mafuta wotuka ku sero ya mafuta oba Starbucks ya ku sero ya mafuta kakati obudde bubadde bucya nze nzukuka essaawa 12 standard 12 ate kati n'ekirungi n'omwenge nagwesonyiye I'm 3 weeks sober and clean. Yes. Okay. Kama nyambe nkitwalirize paka kati mbe nfuna enough sleep nenebaka nenzukuka mbadde nakazukuka bwenti ulya tweet zino nga oddamu totya onaziwandiise totya yamalayo totya mayo tutya naga zaddala ino boutique tugende maaso ulida wano there is no speakership battle tewaliwo olutalo lwa speaker. Our God Jesus Christ won the battle a long time ago. Katonda waffe Yesu Kristo ya luwangula ddo olutalo olwo. We already have a new speaker. Tulina speaker omupya already twamufunye. Supported by UPDF. Awagirwa majega gwanga UPDF. Speaker alina ku supporting wa parliament. Kakati tugenda gobera ngo njakuvu gwe tubiwandiike lwaki UPDF eyingira mu byobufuzi. Politics. Wawulira speaker nga ali supported by UPDF. Kitegeeza kabaka weddemu. Yasembayo okufa esinga UPDF yali Sekikubo. Bwebale. Ne ani oli omuzeeyi? Rashande. Ebyali byangu. Nawandiika endala. We have already made our decision on the new speaker. Wakoze dde okusalawo kwaffe ku speaker omupya. A man. Omusajja, speaker musajja nobati mawu mulaba. A man. Kyenjogera kyovunula mwana wangu. Jalete ebizibu. We have already made our decision on the new speaker. Twafunye dde okusalawo kwa speaker omupya. A man. Omusajja. Men were born to lead. Abasajja twazalibwa kulembera. That's the natural order of things. Bwe butonde. Honorable Tayewa is a very good man. Honorable Tayewa, Deputy Speaker, musajja mulungi nnyo. He is my younger brother. Muto wange. He has no problems. Talina bizibu. He is protected. Akuumiddwa. Ekitegeeza Honorable Tayewa kubwa deputy bwe tebamina kubuzibu. Webale.
wali agambye is a man. He's a man, a good man, We well protected. Tuba tulia zijira no mu sequence dakika 5 15 5 10 n'awandiika n'aleta kifaananyi nga kinene weekiti kikino kifaananyi oyo wulira he has been the best minister in our government for the past 5 years. Ye minister abadde asinga okukola mu myaka 5 egiyise. I want to be the first to endorse him for Speaker of Parliament 2026 paka 2031. Njagala kubeera nga nze nsooka okumuwanikayo mu kisanja kino kuba speaker. God bless Honorable Oboth. Katonda kuuma Honorable both. Yoyo abadde minister waki. abadde minister wa Wabanga yabadde best mu myaka 5. The best kati speaker. wamalirizaawo n'awandiika endala kati jjukira wano enekubye nnyo Saawa mmeka? tuli mu ssaawa emu bbiri bbiri awoza okumakya kati noweesaasaanye nnyo abo ne bawandiika igwe olimba tolina maanyi ago n'atuweenu tubadde tetumuwulirako mu bintu byonna tabadde mu era wagambye maani neŋŋambe maani like nja kubuulira mwattu those who doubt my power in my country ababuusabuusa amaanyi gange mu nsi yange try me now and find out. Mwongezeeko mukizuule. No one should even dream of trying me. Teri yalina akakukirowoozaako wadde okukisiinyaako wadde okiroota okungezaako. I will not stop for anything. Tajja kulimirira lwa kintu kyonna. N'awandiika endala I advise some ladies to steer clear of some of these issues. Ndabula abakyala abamu bave mu kkubo beewome. It doesn't matter how many times Muzeyi calls you. Taata ne wakubira essimu okukeesa obudde n'okuzibya oba n'okuyita. That doesn't make you amount to anything. Tekirina kye kikufuula. Tekikufuula kaguje. Tekikufuula gumi temwami muhoozi. Obadde olowooza ani? Ate mbadde mmanyi kuba odawogamba my elder brother ne ŋŋamba ate nze. Atali ku ggwe. N'awandiika n'agamba that doesn't make you amount to anything. I remember Winnie Karagwa being as excited as some of you in 1986. Waliwo omukyala awo nga bakamala okujja mu buyinza. Nga kimu bibiri Museveni agambye bw'ati nze bujja ku Museveni anjagala nnyo. Kakati wanaagamba waliwo abali excited naye n'abajjukiza Winnie Karagwa wamwese naye nga ye Winnie yali w'amaanyi ne kaakati akalina Winnie Byanyima Karagwa. Go bantu bamalire ya remember Winnie Byanyima not Winnie Karagwa. Okay tusoma byawandiise ku bino birimu emboko z'okulubuto webale. Kakati n'awandiika n'agamba all stock ompya will be impounded by URA. Awo nkujjira nno stoko zonna empya olutalo alwongerayo zigenda kukwatibwa URA. Webale nnyo. Stock enkadde like Beyonce is approved on humanitarian grounds. Stock enkadde nga Beyonce bazikiriza ku lw'obuntu. N'awandiika eno gy'awandiise tajja kunkolera mu show y'olunaku olwaleero kange. Bagisoma batya gisome mpulire. Tajja kunkolera ku kye njagala okukola leero. Katulekaawo. So mbadde ntandise na tweets ezo okulaga abantu ekifaananyi ekiriwo then tuyingire mu ki tuyingire munda. Kyensinza okufuna nti eggwanga lifunye supiika omupya at least pa endorsement si vote ate endorsement eyo erinamu ku buzibu supported by UPDF ate nga supiika alondebwa parliament. Anti kakati wogamba nti eggwanga lifunye supiika omupya discussion kati ne debate ziri awo okulayira kuwedde leero kubanga ko kiba supiika. Yes already wabaddewo olutalo. Yes olutalo luno olubaddewo lwatandika nga tukyali mu kisanja kino ekikadde. Speaker ow'ekitiibwa Anita Among so meet a former speaker wakati tebannalonda webale former speaker yayogera ebigambo bino manyi nkumanya obutambi kyaba bakutuma ntambi webale nnyo yagamba bw'ati nteke kano teeka kano. Blackmail allowed to come down because of intimidation and a blackmail. Never allow it. Whoever is, we know the people who are doing it, but you must stand firm. And we must take this country up to where we want it to be.
Ulira awaddaka. I have my 10 years as a deputy and 10 as a speaker. Now, sokoleke kankaliddemu wano akasembayo. ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa national drug authority. I have my 10 years as a deputy and 10 as a speaker. sokoleke ate kati abadde akala emyaka 2 kuba speaker kiwandiikibwa kuba ye wagamba have 10 years as a deputy and 10 years as a speaker ate already you were speaker agenda soka nedda abyogera ng'ennaku z'omwezi 2 November 2021 awo ng'akyali deputy speaker kitegeeza baali bamutandise dda ng'akyali deputy speaker nga speaker aliwo yaani Oulanyah Jacob n'akola statement n'agamba kuba deputy abuliko emyaka 10 that is 2021 paka 2026 2026 paka 2031 Oulanyah aveewo ajje 2031 paka 36 paka 2041 nga yayina projection ye kuba we kyalinga kitambula Kadaga yabeera ku deputy emyaka 10 ewa sekandi kiwebitu ne sekandi naye wali yali vice wa yume okitegeera so kibaddenga bwe kityo nga ono wavaawo ono yajjawo ono yavaawo ono yajjawo kyova olaba nti webyajja obubi Oulanyah Jacob n'afa mu 2022 n'afa kyali just transcendence nti gwe dva ku kya deputy genda bali ojjuza kiri ekifo then tayebwa musajja watu najja teyali mu kibalo tayebwa kyova olaba tayebwa mu kisanja kye kino kyonna otogera ku basajja babadde highly distinguished highly humble wadde alina obuyinza abadde Thomas Tayebwa ate nga character ye to be humble that's one thing I like about him so we don't know either a character or either nga teyali mu kibalo nga naye akyetegereza oba okitegeera because niwo obanga oli humble power corrupts obuyinza bulina okunyenya power corrupts power corrupts the wealthy power corrupts the powerful okitegeera now watugenda mu mbeera eyo najja ku bwaki ku bwa speaker 2022 initially nga nkuze emabega manyi bane njagala muwuliriza nnyo video eno ne interview we are going to go as deep naye tunamale saawa 3 webale bino bikwata ku gwa webale nnyo President Museveni mu kalulu ka 2021 yayagala akole regional balancing ashiftingemuko ekifo mu hierarchy y'eggwanga nga tugenze mpola mbulire ebifo ebitano ebisinga amaanyi kimanyi waliyo president vice president speaker yes chief justice ne prime minister ndoza wokutaano olw'omukaaga webale nnyo kati wali president nti from the west musajja Munyankole from the west vice president wetuba tuzeeyo ke mabega 96 atandika nani Specials Wandera Kazungu atandika na Kiseka yali Samson Kiseka maybe then Wandera Kazibwe Busoga Kazibwe najja from the Busoga ye constant asigala Munyankole kati amuddirira wano akyusa tosobola kuba Munyankole abadde awanga ku regions endala nti waba wadde Samson Kiseka for example ti Muganda awaddako nawa east okitegeera nawa Specials Wandera Kazibwe yes biri mpaga nawa Gilbert Bukanya nakomawo Buganda biri 11 nawa sekandi Buganda olaba sequence ebadde east and east and central after second tuzaako omukyala Alupo wawa yatuddeyo east tuddeyo east kubanga ye waava Jessica border eya north ne east because I had even nali nawandiika ebintu bino nali nkola notes zange ng'ebintu bino bitandika kankulage now Jessica ava Katakwi that is Tesukaramuja border era at least muba mukagundi kaki ka east okitegeera kati bino ebifo ebirala ebibaddenga biddako tugende ku kya speaker speaker Ayume yali ava where Ayume yali ava I think si eno gonde anono Koboko
ndowooza kuba mutabani we yali MP. Kakati awo tulengera north twambuka then sekani najja Buganda Kadaga najja east kugamba kyengezawo okuzimbira twabaddewo terms of okutambuza ekintu kino okutambula. Yes. Kakati 2021 President Museveni muzimu ku regions ezibadde singa okumulumya omutwe ng'ogyeko Buganda kuba yo yagyesonyiwa. Buganda yo yagireka n'abaleka muli baggume basekanjako muli gumite tobola bimunyiiza oba yumiti bimunyiiza nnyo era lumu yamaliza n'agamba manyi waliwo aboogera fenga Baganda yagambako naawo nti Abaganda bava mwacholi wankaki yagamba temwepanka kati Abaganda bamulumiza nnyo omutwe nti Abaganda batuuka n'ekiseera mu mwaka oguwedde ojjukira bulungi neyeekwata bulungi nnyo ne first lady ne bagenda Kololo ne bafuna ekiwandiiko ne bakisoma ekibeetondera nga kisusse nga mususse neja negamba Museveni NRM for Buganda NRM for Buganda kalakalu akabiri abiri mu Buganda teyamukosa nnyo yekyanga nnyo so namuzimu ku regions endala olwapoeti singa babadde atambula north ebadde enzibu entale ezo ezaaliyo nakibali bali beekwasa eno tekkiriza President Museveni ogenda okulaba mu byobufuzi bye mu bantu yalwana nnyo abantu b'engulu Idi Amin yali mu kasajja mukakwa baveeyo bote awo nakati there was a generational and historical resentment okitegeera ng'ejje ekaalinga kati era nga mukamubulu gwalobani amaanyi agabagave yengulu ngagamuyisa bubi mu bululu bwe tugendamu bonna era ojjukira bulungi nnyo percentage sizze nazo wano naye kuva kwa 26 teyakola bulungi Mambuka 11 teyakola bulungi 16 teyakola bulungi 2021 n'agezaako okukomyawoko ng'ataddeyo Salimu Sale gulu yes nagezaako okukomya kugamba ne wabeera nga waliwo at least 40-60% opposition twala 40 twala 60 oba twala 60 twala 40 akati awo n'ayagala abaliwadinge y'ekifo okitegeera kwekwata Jacob Olanya n'amuteekayo sequence n'ekyuka ya speaker kati n'ab'engulu nabo ne bakola ki ne bafunirako ddala bafuna ne chief judge ambadde kyali kya speakership olwo okitegeera n'abeera nga gyali ekirala kiyakola mu lutalo olumuleta mu 1996 bamu ku bantu abasenga okumuyamba era still kwatira ku region ya north y'omwami we Ajumani Moses Ali okitegedde yalayidde atya ndeka yamaze n'alayira yalayigwe kyomanya yalayira katambike sinakalaba atokalaba nakalaba ojja kuwalizibwa kateekeyo ofune emiggo ku lubuto sijja kateekayo nze nva Ajumani just imagine ndayiriyo tunywe emboozi yaffe wano olede si nnungi nnyo tuginyumizaawo tugirekawo emboozi yaffe etambule bwetyo kakati mu north mu bantu abalina ku maanyi oba bwe yali awadde ku maanyi nti mwami Moses Ali yamuwa amukwasaganyiza West Nile eyo okitegeera Juma kibalaba nti niwabadde afunye obuzibu buno obw'obulwadde tamutaga omusajja oyo abeerewo at least as a symbol paka waliva mu bulamu bw'ensi oba n'abeera bamukululira kaliba oba mbeera yonna najja n'abeeramu kakati ate Mukama n'akola obuzibu north nefiirwa son of the soil Jacob ava mu bulamu bw'ensi jjukira olutalo lwa poison lwali lukana lwo Jacob ava mu bulamu bw'ensi wayita akabanga katono yani ku bumbi ani yasooka ojja kumpa bulamu kuloka eki ne Jacob ani yasooka okufa Ozoli ye Lion of Mogadishu naye yali mwana weeyo kagamba abaana baabwe ab'amaanyi batandise okukola ki okutuka kakati tuba tuli awo wano ku kya Chief Justice awadde Owinyi Dolo Owinyi emyaka gimuggwako nofinga mavi emuvaavaamu batandika omuvaavaamu kyekikozesa cooperation agreement gye yakola ne DP kubanga cooperation agreement gye yakolanga ne UPC UPC that is the because wetugenda mu regions zino ekitabo kino tuwandiikamu ebintu biyitirivu wetugenda mu the actually sub-region that is Gulu Jeri Mao wali awo that is Gulu Kitugumu Pada Agago Amuru Zilamo Zinoya zona zili awo z'Omoro kati eno Omoro wali wavani speaker
Jacob Oulanyah yali weno Omoro. Now that is the Acholi sub-region. Kati Lango sub-region bana abalango the Acholi ne Iteso partly abamu yeno Chief Jaji wali Lira Albatang Apak Dokolo Kole Kwania Oyam Otuke ne Amalata ngobyogera ngo wayo naliyoko waliyoko yesebo kakati eno wali family yake badde manyi babisomanga lati wali family ya Obote that is the Akena, that is the Betty Yamongi ntira yagezayo ko na pickinga nagamba tisigwa Mongi wa minister mbukuwadde okitegeera Akena tubere mu cooperation agreement ne cooperation agreement ya UPC ne NRM ngebeera stable this term omanya asajja abenguluba be mu kubantu bemanya bali very liberal toba twalira nnyo mu kisawo okitegeera bakibuukamu ategeera kyobola kana akaluka 220 walabanga Akena yechanze era Akena nagamba kati kulaga mno nechangide ndasagala kumanya bibyo nakwata mami Kyagulanyi bwati namutwala esimbe eraga nti yono waffe wano waffe namwendo singireyo President Museveni nakitegeera nagamba kati awo nawo wachi wafu kati empichi gyabadde alina mu north ebadde yani ya Norbert Mao okitegeera Norbert Mao bakoze cooperation agreement 2023 amwadde no wa minister of chief justice and constitutional affairs eranga Mao aina impression muli nti docket gyali mu eyo yegenda okumusobozesa okuleeta ennongoosereze ez'enjawulo okitegeera ekyokubiri nti yagenda okuleadinga transition era yakyogerako n'agamba mugenda mu kalulu masekeredde webale nnyo tetulineno ka group kaffe ne ka group waliwo DF teyaleetayo wadda era olwe webale nnyo kati yenga Norbert Mao akimanyi nti engeri gyayogereza because Norbert Mao as a character and a person is a very good negotiator era laba yakesa koni yali akuba buli kimu at the time kati alina mu traits ezo kati President Museveni nga omanyi n'engeri gyafugamu he would rather someone what amubere ku kido tamweraliikirira tamweraliikirira nnyo tutambula olutuuka wano nga tumaze tugenda mu kalulu President Museveni aliwadinga Mao with okumukolera constituency ajje yesimbewo kubwaki kuba MP era balaba gundi nga akyogera Tadongo nani twakuriyetingidde Mao ajja koleki ayitiraawo nga bategedde bayinza obutamwetaaga mu cabinet ejja webale bayinza omuta nati sabeeko wa bamuweeyo kakafo wali kubanga DPN mu byobufuzi no opposition yo yali yagwa nga takyalina bargaining power kati nga alina kubeera mu system kakati Mao watu wajjanga bamulera nao mu kibalo kino ekya speakership Mao yafuumula enfuufu Mao bamuleeta jyafuumula enfuufu kana akazannyo kabadde nga we tubeera ku chess kati gwe tomanyi chess kati chess nze manyi ozannya chess nga ndi nzekka nezannya nembala empiki wano nenzanyaawo nenga kati mba kuba kusayinalizannya eriwo nemala essaawa 6 nga ndi ku chess tola nti obwongo wange buba busaza nnyo Mao afuumula enfuufu Mao bamuleeta abafuumulire ku nfuufu ye agifuumudde nga baagala bamuleete nga diversion bakreatingire Anita a shadow enemy obwongo bwonna abuteeke wano ku Mao kubanga kkiriza obagaana baba ku introducingirawo both wali omukyala yali badde alina obudde bungi okumumobilizinga n'okudemobilizinga ani alwana kati bamulwanisa Mao bamuterawo olutali lulwe nti olutali lwedduo deceptive war bamukola ekintu bagenda mu retreat ekyankwanzi baba bali eyo nga ni amuleese secretary general Tadongo yamukwata bwati amugamba tono omwana omugenyi ki ekimulese mu kisenge era yeyo vidika bannange uliriza wawa webibanga ebintu ebiri ate kati NRM mutandiko giraba nga ogyetegereza webale nnyo kane video zange ziriwa tugende mu maaso video yange ebuze omukyalo oyo ng'agamba bannaye video yange ng'omanya amaanyi g'atadde mu kulwana Mao bambi video ng'agamba naye ne Mao mulwanyi ng'agamba mu bigambo bye you are an accidental speaker yes mu bigambo bye Anita n'agamba nti wadde twakola agreement cooperation agreement nammwe abaki aba DP ne cooperation agreement eyo temininga nti nojje mu kisenge olina kusigala mu lujja
ne mawo namulangira iyi naawe era oli mugenyi wava buviri mwefudusi tonnangira nnyo olmawo atandise okubeera nga omukyala amulwanisa olutalo abantu bonna media n'abalala ne balowooza nti mawo gwe baagala okukola ki okuleeta omanyi waliwo olutalo olubadde asitudde ku mawu ku musajja eyagambye yatwala mukyala bamuleese bamuggyeyo kayanja bamuleese bongere okuba mawo kumbe kuba makati woyogera olutalo olwo nalabyeko like a day before today nga waliwo omusajja ajja ne tugamba naye omukyala abadde okubwa meeya nga tayogera why now kati bamuleese kumbe mawo yayamba okushieldinga both ya ajalwa nenoki n'anita era mawo tomulaba ne wiiki eri eyaggwa nti yasosonkereza ebintu by'okuyita mukyala Anita Among omulabbayi ani yajjayo biroozi Royce Rose bijja luvannyuma naye nga mawo jjukira yatandise okukuba ki enfuufu yagifuumudde ne ku ekyo we cannot have a speaker who has sanctions webale nga ye mawo kimweseguza yakimanyi nti ali ku mulimu olengera ebyobufuzi asajja nga gye babibalamu era abasajja abo mu kubala ebyobufuzi Mwami Museveni bakugamba muno nnindira ejjinja olina gende sides ku luguudo olulala amboze yagamba wabagambye tugende tusinkane ejjinja gende Masaka omutegeera webale wajja okuyita okutuuka ejjinja webale nnyo ekyokubiri mu byobufuzi bino nana wotunuulira trait za CDF Muhoozi Kainerugaba bakuliyetinga character erina traits za mirundi ng'esatu the unserious CDF ajja okujja ayogere atekewo tweets atekemu ba Beyonce atekemu abakyala atekemu biki agenda ogamba we going to hang someone ebyo byonna the tree is already set ebyo byonna naye amucreatingira character ey'okubiri asobola okujja nayogera ekintu olwayenkya nakisazaamu nagamba naye nayogedde ne muzeeyi ekyo kintu kivaamu kati ne bacreatinga the unpredictable character CDF obeere nga temumulowooza oyo musaazi asaaganya omusajja oyo asaagamu kati gali tosobola kumubala ali siriasi tali n'abeera ki n'abeera awo kakati muna wiiki ewedde ndowooza lwali lwakuna lwakutaano oba weekend I don't remember weekend Rose Royce Daily Monitor ekuba nkulagana ebibalo nti ne media nayo kibalo kati nze nkubuulirako wano kyama ekyogera nakubibwako essimu nga waliwo kampu empita ekuwe Rose Royce nga bagala PR ku kampusi zibadde zibalira oba speaker naye nentunulamuko neŋŋamba nange neneebuusa n'olabayo neŋŋamba osaya muno nga kampu eyo singa ogigenda nokola ofa naye waliwo omuntu gebakutwala ng'ogenda fa naye neŋŋamba nze tukambirabye nga analyst nziyembire nga mbyogera ga siriki nga siri biased Daily Monitor eyingira mu muzannyo ekubye Rose Royce egitaddewo send front page owulira kati ntandise obbilivinga tweet zo bwendaba enkuba gye bakubamu yeno yenyini enkuba ya Strait of Hormuz yaddala bakubye omukazi omanyi Monitor eninga gye yakuba emmotoka eyo omanyi okuteeka emmotoka bwetyo ku front page yes nenga buli kamu akalimu kano sente bweziti okitegeera yagikuba nkola yabukedde yetera okuba ebika by'emmundu nawa yes why do you think they use Daily Monitor because bamanyi nti eyo yo the believability element nekibuna wonna era balabye tweet yavuddeyo nga bagamba yes nga bagamba nti tugenda kutwala Daily Monitor mu court timu ya Anita Among bagenze ne bakuba mbu yagula emmotoka naye nga si yagigula wabula kampani ye naye Monitor ebyo byekooti ebisobolanga nekirala baba kulina already lwaki waliwo ebintu legal mu mateeka nga yes you can have a case wadde atosobola giwangula then ne politics twinenge gyokakasa muntu nti entambe nenkofira si ye naye ayina simanyi agency ye simanyi biki bakulina kati nabagweteeba ogwo okitegeera kakati ebintu ebyo Muhoozi wasinziira
n'agamba nti nze ebbanga lye mbaddewo ery'emyaka 52 ku nsi taata wange teyejjalabyangu okutuuka kuyingira motoka ya Rolls Royce kugivuga n'olwensonga oyo tulina okulwanisa obuki obulyake n'okwejajja like extravagance akyogera awo fa abasoma history nga bakutera Maria Antoinette webale kakati twakola tweet ejo nga tugenda kulayira in 3 days wabeerawo obuzibu tutwakuta kulunaku lw'okulayira ku lwokubiri was it Tuesday? Yes, Tuesday. Laba bino ebintu wammanga General Muhoozi Kainerugaba CDF najja. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Ewa President Museveni instruments of power. General Muhoozi. Nenga singa obeera ogenze n'osoma nga tewaliiwo CDF yonna yali akikoze. N'agamba abantu nti Anene Museveni wamala ng'abiddiza General Muhoozi. Yes. Beewa obuyinza. Ani wala bakubiriza parade. Era yali jinnyini. Waliwo kati fe Abakatuliki abagamba nti obubonero. Enneme erabika n'enneme etalabika. N'enneme etakola ki? Etalabika. Kyova olaba nti for the first time Anita Among kabeere deputy kabeere muntu ki yenna yenna mu Uganda ng'ayagala akafunwa bwa RDC. Luli emotoka bazivuga nga bazitwala luddawa. Bazitwalanga ggulu. Nti plot 1 gye balinga nga bagenda. Oba olina kazibu ki oba olina butakkanya nakyo. Plot 1 yenna kasero. Yes. Oba entebe. Yes. Kakati ku guno omulundi Anita Among nga naye alina kuswama kwogerako na mwana. Yasoka ke ggulu bamu kubanga ali ku kijaga kya juice. Eyo yonna ali mukulu namugamba obuyinza sinza abulina. Kati Anita Among wamulabye ng'atuukirira ani? Kukulayira nga biwedde. Tugamba naye nga nyombese nnyo kiki ekigenda mu maaso. Ng'emabega giddeko ani? Omwami. Bakutuma omuzadde n'omwana mwenna mujje. Wala body language ya Muhoozi. Teyateekako eye contact. Emboozi gye baali mugoloza yali yakunyumya kye tuyita okusika ebinyomo. Lwaki luyiseeyo gye bagamba wala isi yange. Naye olowooza gwe bali bagamba ali agala owulira. Nga tayagala okategeti. Kakati awo ne tumanyirawo fe abasomera agomo abagasomera mu Baasa. Tambi nga yafunyeko X. Wasoma Baasa akintambi. Tuba tuli awo nga wakayita essaawa eddakiika 28. Kabanda n'okulayira teyakumalaako. Yadduka emisinde okuorganizinga press conference. In fact awo ayogera amawulire agakuba ate okulayira kwono. Webale. Omanyi ffe twali tugamba balayidde. Jjukira ye yasooka. Naye olowooza twategeerako nti alayidde. Twawuliraga Kabanda ne tugamba bannaaye ate ono omusajja akoza. Webale nnyo. N'Amerika kakati ku Monday nga 11 bane politics. Walaba film ya Game of Thrones. Highly deceptive. Ne one. Endorsement came on 11th. That is endorsing both the AAA and Tayebwa. Nti NRM Piero Iliningi tuli wano. Waite saa 12. Kabanda naayita ki press conference. Kabanda yani ye Secretary General. N'agamba twetegereza mu bupya tulabika twalabye bubi. Omukulu antumye. Ekitegeeza abadde avuma Kabanda abadde avuma mukulu indirect nga kyatamanyi. Kabanda ye Maria Mungu. Ye gwakubiriwo omukulu. Mu lutalo tugamba ye hangman. Okimanyi Kabanda munamawulire. Ye namba 2. Ye namba 2 wo. Naye omanyi naye wali ogenda ba namba 2. Owawa. Oyagala oba namba 2. Nandiyagadde. Kati Kabanda bamwetisa obuvunanyizibwa okuhanginga. Omanyi hangman mu lutalo n'owabakyaliyo nga bagaye gotuga gwokola ki? Wate okumanya ebifuzi bibi era wowe olina obudde byesonyi otobiyingiramu bijja kutta okutuke. Omanyi okufuna hangman nga ye best friend w'ono gw'oyagala ate okujjako omutwe
kuba Kabanda abadde mukwano nfanfe era bajjeeyo bufaananyi ne bagamba bannaye babadde batambulanga bonna ne batandika enkwe z'Abaganda twabalabirawo si nkwe bya bufuzi okasabira nga bakutumye kibeeranga mu magye oda ebeera ki ni oda ebeera oda era muwozi wa mulabe maaso ga President Museveni teri ebyo mbw atono daddi yavuddeyo bulungi nnyo najja n'agimuwa bwati abadde anyumye yakikubye wayitiddeko ewantambi gy'atungira kaakati Muhoozi Kainerugaba being a CDF and a military officer, whatever you saw on the swearing in day, oberanga akubulira yagala wambazi sijja bufuuko oyo njagala nkakutegeezera kakuteme nti officially ne tuyingira mu military rule kyetwabadde tulaba ekyo kyekyabadde those were the gestures. Era bwe batawakibuukidde waawo oli bukalulala nkola ya Egypt bwebale balonda naye nga military rule kyekiprompting eri tweet gye nakusomedde tulonze both with the support of what UPDF not MPs kale mpi bagenda kuba kaluluki order mulonde kayesa kakati President Museveni yabadde yamudyekaddyeko wali baddeko ko n'omukazi ewaka naye ng'okwebaka nayo mala musasula President Museveni kyabadde afeesinga nakyo era abaka ba NRM buli alina kyagala okuyisaawo abadde abookyayo ne juzi yabookya 10 ye waakwokyayo ebadde abookya nti eyo omukazi gw'olina naye nga ki ng'akaboozi okasasulira kakati bigenda kukyukamu wano musajja agambye UPDF ekolera ku ki order we've ordered you to teri ate muzeeyi tuweeyo kati Muhoozi tagenda bibakolera era omusajja yayogedde Ssebuju Ibrahim ng'alaga kino ekisanja kye tulimu it is going to be the most hardest bagambye kyakwebaka si kwebaka kisanja teri kwebaka kizibu nti emigo ogenda kuvuga even mu bo okitegera kakati nkuzizayo ko wali nti Kabanda ajja okutuukiriza obubaka obumuweereddwa ajja abusome ndi mukwano gwe yali mu element eyo naye alina obusoma nameera ajja atagalagwa mu lutalo yakubye yaleese zimashini gani nanti bwebwe obuzibu not being strategic, not being politically aware. Yes. Oyo MP kompya. Kituufu. She's politically aware and strategic. No, kati luno jukiro yingidde lutalo. Omuntu ng'otegeera ebyobufuzi, ng'obitegeera, that is political awareness. Tewaliwo otayinza kubuuka nti omusajja ku lunaku lw'okulayira statement lwaki lwezze n'agyogera. That is very sensitive. Tosobola kubanga yeetumye. Kibeeranga essaawa zino gundi nga yogedde statement Secretary General Mwami David Lewis Rubongoya. N'ogamba ebyo bibye. Baamaze taking a position nga leadership. Seke bayatudde dda ya NUP Mwami Kyagulanyi n'agamba kyekyo gwaba atumye yenna obubaka wabutumye wayisa mufumbiro bajja osenyonyi obaani David Lewis Rubongoya baba atudde dda kati ne wano nameera alemu okukitegeera nti already leadership ya PLU had proclaimed itself on the matter and that was their position. It is not the individual or the person of Kabanda ali mu kwetika message nti ye ngobuki kati abali critical thinker tetubuuza PLU is not a political party. It has no MP mu parliament ya Uganda. How does it start to make orders nti mulondo ono tugenda babulira mwenga baani webale kuba twandikambye nti FDC yagambye NUP yagambye DP yagambye because egenda playing a part PLU terinamu MP twavadda ku nfuga eya rule of law era obadde okyakyefumba nti Uganda efugibwa rule of law oli mu bikadde ezuukuka wake up lukwago kyavudde yabivuddemu ye walulo ovulo era kyobala lukwago bambye Muhoozi yawandise tweet nagamba tulwanisizza omusajja emyaka 28 that idiot lukwago naye namuddamu nagamba idiot musobola okumulwanisa emyaka ejo 25 omusiru oba munaku lumu obamumaliriza okitegeera so there is no longer rule of law so PLU gogiraba terina ba MP kati gwekyolaba naye kakati enkola ya rule of law evuddewo lwaki nti abasajja abatuuka ekiseera kwafe tetuli critical enough to ask these questions. There is no way
CDF wasobola kukola political statements natamaliriza mu court martial naye ono azikoze empitirivu ennyo atrayingiddwa luddawa bamutya asi kutya etteeka libiri nga tteeka kitegeeza etteeka terikyakola ki terikyakola parliament imba katono parliament yamusanctioninga abayita ba comedy buffons samujjo kamuluma kali kamusi yabavuma oba yabatyo naga sisobola mwanyi ate mwebe nnyo okusanctioninga kankubuuza ekirala essaawa zino era walabanga bami ba parliament baani in hierarchy MP abasinga CDF mu hierarchy eggwanga kufuga abamusinga bakamaabe but he's the one who is sanctioning them oba kitegeera so rule of law in its absentia nziramu ekibuuzo kyo abadde agamba nti PLO si kibiina kyaki kyabyabufuzi PLO yekola bweti weberanga position gyerimu eyagala kuportrayinga kifaananyi kyalo ejja kugamba nti PLO is a civic organization tukola charity tukola tutya weberanga position gyerimu nekiyagala okutuukiriza kyabyabufuzi ejja kugamba nti order nze amma naye waliwo we bagamba aba PLO mwenna muyingire mu NRM gye mujja okujja kaadi webale kitegeeza already NRM ekwambaza omujozi naye ng'oli wa PLO webale nnyo so PLO erina ababaka mu NRM kakati ate abalengerera ewala nga bannabyabufuzi already bo bamala dde okukiraba the transition is already taking shape ne batandika okushiftinga okugamba nti Mzee is going to exit any time. The immediate alternative is what? Standby generator. So the earlier the better to align ourselves to his to be loyal to him. Era bakabanda bagenda bamuhanga bagenda ba abiliriana ba omukyala wa Nyamutoro banji abagenda. Era recently wano naba one numbers 001 Mawos Kaine Rugaba 002 because bitya 003 n'abawama numbers we batyo ababuwanyi yabawadde numbers yes azazigaba nenga bawa bona ba NRM oba kategera ke nkugamba kakati kiba kitegeeza ki nti order weberanga efulumye bwetyo ekulagirawo ekintu kimu nti transition already existed now the person who is in charge obanga obadde okyatunira President Museveni era maaso gakyuse ngoberera amateeka anti kakati gwagoberera amateeka ogenda lumwa nnyo omutwe ogenda kwetamwa lulovulo ogenda kwetamwa demokrasia ogenda kwetamwa buli kimu okitegeera kubanga amazima kimalala kakati nameera agwa mu bikopo nameera mukazi wattu agwa mu bikopo tegeeza olutalo akabanda ne nameera ani aluwangudde of course kati kabanda essaawa zino ali on top aluwangudde okitegeera lwaki nti nameera mukazi wattu by the way she was my friend oba akyali but simuyinako obuzibu muteekako sente she might not be your friend anymore but simuyinako obuzibu buli personal because I consider her ng'omuntu she's a brilliant she has a brilliant mind bino ebirala byera bya ideas tuyinza okwawukana nameera afuna obuzibu mu kalulu k'e Masaka bakamukuba bulungi ate kati awo she's no longer your friend kuba buli akyogera ekyo amuddira amuleetera ddabo bararo kitu yamanyi but bamukuba akalulu yamukuba akalulu mu byobufuzi bya mitu bya mirundi ebiri if you won don't accept to be defeated if you won don't accept to be defeated yes kikyotegeeza mu kalulu ka kyana mugumu President Museveni was won but he refused to be defeated oba kategeera niyiyo kya tulaye bangi nnyo nga akalulu bakaba wangu DP won but it was defeated UPC found ways through muwangu ne defeating achi DP yali wangudde akalulu kakati ne wano President Museveni tumwangudde olw'obusinga naye to defeat kitegedde tumwangudde olw'obusinga naye to defeat okuwangula n'okufuna obuwanguzi biralamu kyova olaba nti mmwe abanafu abaaseno mwakituteekako nnyo ntitugulirira abaleefu era mwali mubagula twagenda tulaba sizoni ya maniyu nga senga VAR waliwo yakyeŋŋambe naŋŋamba lwaki okuba VAR we yajja mani struggle era paka nga VAR evuddewo naye Ferguson ne bamuleeta mu biseera bya VAR talina kyawangulako ebejjiiko
kale tewali buzibu kakati abajontutte naawe ndi ku Justin Namere wamala okuwangulwa okuwangulwa akalulu afuna engeri gyanoonya okakuba adifeatinge omukyala Nalubowa waatyo ng'akwata essimu ndowooza ng'akulukunya anoonye olwabaddeko awo negwe wali mukyalo mwabugirako ko mu bidiba emigogo gino egy'amatooke walogezaako okubeera nga obbira walogezaako ko mu kateebe kati wobeera obbira newebeera nnyanja oba newebeera guba mugga oba kigundi wekwata ku buli ekiri awo era nemupiira tuga yakutte ku kisubi nno omusajja akutwala nga nokukwata ku kisubi kati Justin yakwata ku kisubi twasembyeyo twakukutte ku kisubi jali namba 19 ye yatwadde ekikoawo twekutte ku kisubi kati kati discussion eziddako zonna newe tugamba omanyi kati VAR refari busatu bwabwe ayingidde mu nsawo wawa wangudde ekikopo kati Namere ndowooza nga jayekola anoonyinoonya ani ayamba wanoonya ani ayamba yali wiringi okuyamba mu kaseera ko yali ani Triple A n'ayiwawo omubiri gwayiwawo gwonna ogenda okulaba omulamuzi azze amateeka alina engeri gyagagize kifuula nnenge Namere bamuwadde ki obuwanguzi kati Namere bani mukazi watu kino kyabuntu omuntu ng'akuyiriddewo omubiri ng'obadde ofudde n'ogolokoka oba olina okupeyinga allegiance and loyalty ku muntu oyo kati mu struggle eno gyabaddemu Anita Among that is where she most needed someone to be there and Namere came najja n'agamba kaabulengana byonna n'agogola emmundu n'agijjayo n'agamba who is the target nemulaga nti Kabanda namukuba nakola ki abali Kabanda okaterminator okakuba we kali generating olina malaka kwakulako mutwe kyataakola okitegeera kati ayogedde statement ezo agamba Kabanda yeetumye Kabanda yabadde mugezi mu bugezi wa Kabanda awo wakati wonna nga Namere aleeta yali badde aleeterawo naye yakoze tuti n'agamba nja muddamu enkyakawungeezi ng'owedde amawulire gafulumye nti waliwo meeting egenda okubeera ku plot 1 meeting eyo egenda okusalawo eggobye mu kibya egambwa nti eyavuddemu bino bye tuli mu kulaba olunaku olwaleero era we yamaze okutegeera ani Kabanda nategeera fate ya Anita n'akomawo n'addamu ani n'akuba buto n'akuba Namere n'amugamba n'okumugamba Namere okyali awo naye akalulu ke Masaka omulamuzi yategedde ekyokukola that was the statement yataddemu omulamuzi yategedde kumya ndi abirigo tegagenda katuzanye video yange joli mukumpayiriza omulamuzi ne Kabanda wanga yagambye omulamuzi tulira akange bye nayogera byayogera bigamba bitya bali ku gospel live wotutuuka Namere ng'asigadde mu parliament kandekewo by June biga kwa meise balayira byogera mu June July August zino meka nabiri zino meka kaka ena mukaaga nana 10 enabiri ndiwawo same nena za dola mmere wano Namere by August wasigala mu parliament sente ezo ozitwale tozinziriza banange siriba nze sisibye atosibye nze nzikuwadde buwi Namere bwabeera mu parliament by August ozitwale sisibyewo kintu kyonna mbuno tusibye naawe gwe nkuwadde buwi naye ndambye nkuwadde buwi Namere kyoga tagenda layira okulayira agenda kulayira tulabe bangi abalayiri n'abajjayo naye okusigala mu parliament Namere wasigala mu parliament abiyingalye ogali ogatwale lwaki okusinzira ku mundu gye yakubye Kabanda ne Kabanda egere gye yamuzeemu jukira yabadde akuba Kabanda nga tamanyi gwakuba bwe buzibu kati ng'omusango guli gukyaliyo ogwa Nalubowa bulijjo ne bannalubowa abakazi battu bambi
nga womanyi nga tikiricha era munange order wabanga ya very kati order Namere ali sure, how sure is she that after this tagenda naye kufana muntu nti order veyo nga bajamendinze kitegeeza kati Katonda wa Namere asigadde omuspeaker kuwangula Kalulu ate kita bannange kati gwabulira gwe yakoowa Anita yawedde dda agenda kusigala mu Kalulu nga Kadaga ate okasigala muno kawangula kirala akalulu ka NRM kawangulwa numbers numbers zibeera ordered by nomanyi waliwo omuntu the commander in chief the position nononya n'ekyomuvuma nga tokiraba because singa obofu kati kankuzeeye mabega mulwanyisa otya kati kankuzeeye mabega mu statement ya Kabanda gye yakola eri amala nejja ne ku ex bagamba balagidde ba members ba PLU aba NRM bagamba kucyanguya balagidde from the commander in chief who is President Museveni gwana tuwa gutujjokola ki okutambula naye kati CDF wakoze statement ewala yero kitegeeza nti commander in chief omanyi jamazo okuteekawo oboth kuliko ka bulutiki abaana bakola ebintu mu AI naye omuntu gwe baleese tetumuwuliddeko wadde ng'asaba na kuba ku komiti wadde ku ki senge badde gamba mawu twandigambe babiyiyiza naye bino byo bikyatubuzeeko entegeera naffe tulaba tulabitegedde dda nti oli yawedde kati gwatayagala okugamba oyagala waawa omukyala yawedde okitegeera kati nze wale gye nnina eri ku sister wange Namere Namere yakuwangula ate yampangudde atanga sitoko mpya kiino tweet egiddamu bagamba batya sitoko empya bagigambye bati manyi gwe weerabira mwanange amaanyi gabadde aleese baaba sitoko empya bagigambye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo by URA Nagamba, I advise some ladies to steer clear of some of these issues. It doesn't matter how many times Mzee calls you. Kati Namere abadde akoolingibwa era nga ne Mzee amukooneramu nagamba shike mutumi yanumba abataye nambuulira ensonga ze nti gwe baali babbye n'enkola ki ngoza akugambe that does not matter because even Winnie Karangwa was in the same position n'olw'ensonga eyo Gosiro. What I can tell authoritatively right now, Muhoozi Kainerugaba could understand why Justin was fighting for her principle. Kitegerekeka. And I don't think Muhoozi can take it personal. This is politics. They can know. Okitegeera. Ekyokubiri, Namere, in terms of abantu NRM beeyisizaawo abeereese, olaba nti omwetaaga for continuity. Someone alina verbal utterance ng'eyiye, okitegeera, someone ali atatya omwetaaga as an asset. So she's an asset to the NRM among bamwetaaga. Kyova olaba nti tweet gy'asembyeyo okukola ku Namere Muhoozi agambye my sister. Yes, leave Justin Namere. That is my sister. I have no issues with her. So, mulimbirivinga. Namere kyagenda okuddamu okwogera after tweet zino. Yes. Kyekijja okusalawo feeti ye. Yakitegedde dda kyobola kati ne position ye ekyuse because mulabye nga alayira nga akola gundi ku Baba TV. Ng'olaba Tony ekoze eki. Kati nga ali ku principle kyali kubiri personal ku attackinga nnyo. Okitegeera alenso kwatamu but agisimbudde nnyo yes, but she's an asset to the NRM bamwetaaga era ng'ovudde kale ku biri byonna bagenda mu maintaininga kitegeeza akasente ko bagenda kali yes kagenda kuliibwa Namere bagenda mu retaininga bamwetaaga. However, she has to go slow. She has to be a bit calm mu mbeera eno. Alina okustadinga omuzannyo guno naddala wagenza abazannyi bwe byobufuzi ebiri deceptive ebiyitirivu ennyo obutatankuula ntalo nnyingi
obo kitegeera ave mu kantu yes kantu politics ono wafuge tubaddemu ya blogging because she has been more so of a blogger obo kitegeera kati awalina okuva n'atatwala element and character eyo mu politics oli owaddala atole mu politics wa reality eyagenda ne politics wa Namere kisanja kino nga kitandika yali prime minister nabba webale nnyo soka nakwata abeka seso mu bulangiti yes amugamba prime minister yes kati awo she has to go bijanjalo no sobola okubimeta Namere has to go very slow no kulinyako emabega esaa kino kimubuliremu n'ekyokubiri afune political weight entalo zinagenda okuziyingira mu nga kugamba nga naye azitowa but esaawa zino okubeera ng'obadde oyimiridde ku muntu yakubeezaawo nga in terms of the influence webamutema weebati n'osigala nga okyajja nnyo naye bajja kutema ki amagulu you can't have the war n'ababo ba players banno okubye kabanda olwaleero abadde ayingizaamu ono omusajja Kasolo obakubye ebiri personal mu politics zavadde eri mu kamyufu okira ku nsambagereza kufiganaki naye kati mu politics nga mulimu patemu you have to olina okwegendereza ennyo tojja nnyo n'oba olwana entalo zirwane silently waliwo entalo ezirwanibwawo ne bagamba ono yakubye ono nga tokiswana kitegeera wadde kitresinga that is how they fight politics wars eziri ntaano tovaayo nnyo buli omu kukimanya ogenda kuweretera abalabe banyinze bwe bubaka bwe Justin Namere yes she's going to be maintained that I'm sure she's going to be very maintained she's an asset mchala mulungi nnyo ajja bakolera adala wano wetugenda wetagamu omuntu nga nalina kuva batira la solo okwenganga side ye nateetiririra they've been missing such a character that's why nti babadde balina kukola ki externally kupangisa beeno ate abatali mu system napangisa abavumi baani kati alina already ali mu system so I'm very sure I can say this authoritatively Justin Namere is going to maintain her position as the member of parliament because she's an asset but she has to kubanga ajja kwetera entale ezimu n'omukyalo omulala ono yali owebusogga wamaanyi naye yali akasuka egundi namuganza but yamala nakkakkana mala nokkakkana so okuddeyo ku Anita mu katono nnyo because mbadde nkuleeta 360 nti Anita ebizibu byafunye tebukisanja kino nga do you have time we have all the time yes now statement eno giyakoze used and dumped ye title jemba nteekako she wasn't used and she hasn't been dumped ate gogamye mufunye omulala but that doesn't mean she has to that is the reality of politics today you're going to it is like deployment you're deployed here today tomorrow you're deployed somewhere else but the problem is you having self conviction that gwe creating a blueprint yonti ngenda bela wano myaka 10 ni wano mbeleo 10 that was the problem yabadaga ambye tagenda kudda mu elective politics that was the problem we yakola statement eyo nagamba I still have my 10 years as deputy speaker and 10 years as the speaker eyo we yagikola nayongereza akeno waliwo eno now problem we yagira yino eresinze n'okuleeta ki obuzibu on top of saga eza extravagance alina wali saa kumana nini ebintu niye bwino mungi mutogena konkolera otya aflowing sanction kuna kulwo kulayira ekitete ekiye yagiramu nakyo nekikulaga nti bakikuba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority ekiteeteeyi bakikuba nakyo bakikuba nti kya mutwalo gumu versus ekitengi kya prime minister kyajja mu kiyembe n'ekitengi kya Jessica Alupo ekitengi kyava mu kiyembe anti abantu okukuba obulungi obunyikire alina okugumeza nga bagamba balamu alina esaati emu naye alina container yo kati bakuba Anita nti yejja abijja Italy basimanyi baani abo ba designers designer wa Queen we yavaawo kati yafuna ono mukazi watu ne yambala kire ekikoofiira kya Queen ekyo ne bakigamba kya mitwalo 3 ejja euro okitegeera kati bamukuba kale okuddeyo ko wali emabega nti her luxurious and extravagant lifestyle has played a part okwanguyiza abalabe be okumunyinyika okitegeera ozi yakabako ne Range Rover ku birthday I think najigwala ku fufa ne banange kati gwe bali nakenera bidde ku Namere Namere banche yakoze ekyanyise Anita era banaye tuberenga tukaluchwetinga ebigambo byaffe
yagambya kasana uya namerenga agamba mpanange omukyalo ono mulungi nnyo agaba buli kimu bwe yagenda ku kyaki yeggulu naba biliyoni 2 nendeeta abalina ba biliyoni 1 nendeeta ono agabye n'okusinga mamafiina ezo sente z'ogaba otugatta omusaala gwo anti nedda office eba ne budget ya donations anti nga tuddeyo ku budget agaba okusinga president agaba n'okusinga budget ye almost because budget yakola mirimu okitegeera naye obeera nga olina ne capacity egaba biliyoni 2 noddamu n'ogabayo biliyoni 1 nowa okitegeera kitegeeza there is a problem onalaba nga kutaasa naye ate akwongera kuteeka mu grinding machine but ekisanja kino kibaddemu ebintu bino the parliamentary exhibition twajogera nedda before mabaati parliamentary exhibition yereeta engabana ya service award omusajja wo zijjira awo zifajja libani abulidde budde kifaananyi kyengalo nga mweno gundi tetumuwulira okuluŋŋamya kwe ate analuŋŋamizaawo negwe abala service award yali etu kati saga ye engabana eyo bimukuba byonna bimutwala naye ne basajja be byonna bonna byabatwala yakasimadduka aliwa Anita nzijja lindako katono kwatirira awo jja kinzijukiza tofaayo nzijja parliamentary exhibition eyo ovudde ku service award nereeta amabaati agatwaliddemu ofunayo jirikitiro n'osuulako kakati mweno saga yonna yereeta sanctions ne bazimuslapingako awo wakati waliwo ennyumba y'Ebungereza era bagamba eyegundi eyo gye balaga eringa wooteri aba ku Bukedeya ey'Ebungereza esinga eno just a mere having an asset in a foreign country nti omukulu kyamweraliikiriza but that is by the way sijaggendayo nkusunuddeko busunizi katono okitegeera bibadde bingi awalala naye kali tokatokerabirako ŋŋambye akakalulu kateeke mu mutwe nkumalirize wano mu service award ne tujjamu n'ekirala bano abalala bannamuju abagambibwa nti bakola ki we yagenda nga namuju baakamuta agamba you are stealing for you weewulirire era bituufu nga ddala bamusudde ebbali omanyize sinnabakukkiriza yamala kulinda mu bigambo byayoga n'agamba you are better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home buno n'agamba nti abbira kyalo nga ani alogawo nti waffe obutazannya And the president has had your praise. Era president awuliriza okusaba kwammwe Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. so waliwo statement z'okola n'ogamba naye nedda yes position ezo zonna statements zigenze zegattako ki bwegasi batuka okutema eno nga abasajja balina fayiro byozenga okola ki tebereza fayiro eyo babagikwata 10 years of deputy ne 10 years of speaker ate kyali baddaawo gavumenti yandibadde egudde I know liyiddemu ebyenda yes kakati oluddayo ku kibuuzo kyo kiri akalulu ku kalulu she was very calculative kyova olaba nti mu statements ze waliwo yatuuka n'agamba nti ye tebagenda kodda mu kalulu tebamutwala nga MP wa Bukedeya yawuma ne MP yali ku kya speakership eyo yonna nga ali awo kati akalulu katuuka yabalabalamu because yali akuriyetinze manyi politics so noba munda okuriyetinga abalabe bangi ate balina nabo financial muscle abalina logistical support financial support abayinza okukola ki okuyeekera olina olutalo lwa Mama Kadaga olwa region yammwe ya East who is the queen okitegeera olina entaleetale eno endala kakati n'akola shortcut nzo sente ze nantadde mu kalulu sente ze nanmaliriza nga nange bantaddemu bannuwana mbeere ku bunkenge
kanfune engeri gye mpita wano opposite okitegeera that is the saga gye twalaba gwe bakuliyetinga omuwala najja n'abeera ku side ye NUP n'amala n'avaayo tugenda okulaba nga ate oba simanyi cousin sister brother bakojja wa mukoddomi wa ssenga wa anti we oluzungu lwali luwanvu n'ayitira awo had she dared okajjamu bavuganye maybe results zali badde si ze zimu maybe yali wangudde but struggle would have been different oba okitegeera now kyekirala awo ku mukyalo oyo alemere mu kalulu anakajjayo of course alina okulwana politics ona bingi ebimukyusa nti even in a fortnight something can happen alina okusigala nga akuba amavi ewabakulu but nkindabikira nga decision yaabwe yo bagikoze eri final naye asigale nga akabeeramu alwane nga ne mukyala Kadaga nawe akasigalamu n'alwana n'olanyi nga fate yo yali yamaze okuba nga ekola ki ng'etegeereke wongambye nti bali ba order si bakusalawo anyway yeyo embeera yeyo